Yes, Redzone TV kwoli webale kubanga ukyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawana nnyo gwatambula naffe ku mukutu ogwa Redzone TV nawe atanaba kubanga osubscribinga nga bulijjo nyongera okujjukiza nyongera okusaba ntikkirira wansawo olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kade aka notification obere nga tomisinga nsonga yonna. Kakati mu parliament eyo waliyo ebibadde bigenda maaso wabula speaker Anita Amongo Nalongo akawaliriziddwa oba yategezeza ababaka aba parliament nti mbasindise mu luwummula luno nga lwa mwezi mulamba n'ennaku ezigwamu kubanga enda kuwa akatambyawo kawulire bagenda kubanga bakomawo mu parliament ng'ennaku z'omwezi 23 omwezi ogujja omwezi ogw'omusanvu kitegeeza zino ennaku zonna omwezi mulamba ababaka bano bagenda kugumalako nga tebalinya mu parliament tebalina activity yonna gye bakwasaganya egenda kubanga etuula mu parliament oba akakiiko konna era wabaddeyo olunaku lwaliyo ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi ogw'omukaaga 2023 wabaddeyo committee emu emanyiddwa nga business committee akakiiko ako ke bayita business committee kabadde kagenda kutuula olunaku olwaleero ku nsonga ez'enjawulo wabula speaker akubiriza parliament amanyiddwa nga Anita Amongo n'agamba kya olunaku olwaleero parliament njiyimiriza era mbatutte mu recess mugende mu malo omwezi mulamba nga muli abichepere mu malo omwezi mulamba nga muli eyo muwumuddeko kati nno wano ababaka ba parliament basuubirwa okubanga ojja bawulirako mu bitundu byabwe gye bakiikirira nga bali mu kubanga babasuubiza ebirala bye banaabakolera mu kalulu akaddako. Abamu bajja kubeera mu constituency zaabwe nga bakola ku ebyo bye basuubiza abantu, abalala bajja kubeera mu constituency zaabwe nga baddamu okubeera nga beetegekera akalulu aka 2026. Speaker bwe yabadde ayogera yategeezezza nti bo nga house basazeewo okubeera nga bawummuza parliament bagiwummuzeemu bino byonna bigenza okujja nga waliwo pressure eri mu parliament wabaddewo obunkenge obuli mu parliament era ebibuuzo bingi nnyo bijjidde ku nsonga eno. Njagala nsooke nkuwa akatambi kano nga speaker yennyini Nalongo Anita Amongo abyogera then nzije oluvannyuma nkuwe ensonga endala ezigoberera ekintu ekyo. I am as a house we are giving you 1 month. We are giving you 1 month of recess. Honorable members, we are concerned that we want our members to come back to Parliament. But we are going to make sure, honorable members, we are concerned that we want our members to come back to Parliament, and because we want our members to come back, you're going for recess. You'll return on 23rd July. And honorable members, the business committee that we had organized for tomorrow will not be sitting. Will not be sitting because we have failed to get business yet. We don't have business yet. I now adjourn the house to 23rd July. Bwatyo bwategeezezza Nalongo Anita Amongo akubiriza parliament ey'eggwanga Uganda. Bino byonna wabyogeredde Anita Amongo waliyo okusoomozebwa okwenjawulo okuli mu parliament. Mu kaseera kano waliwo okuwulana wakati w'ebibiina ebyenjawulo ebikiika mu parliament. Olunaku lwajjo twalabye chief whip ate nga ye deputy president w'ekibiina kya National Unity Platform yazze ng'ayita mu mateeka n'ayimiriza abakulu ababiri okwabadde Abedi Bwanika ku kakiiko akalondoola oba akabanja gavumenti amabanja oba akagissa ku nninga ku nsonga y'amabanja. Abedi Bwanika kabadde akulembera Joyce Bagala nga ye mumyuka we. Kati ng'onaagamba bano tebakyatambulira ku mateeka ga kibiina kyaffe tubawummuza. Speaker n'abalemezaako ng'era bwe yakikola ku Mathias Mpuuga mu kakiiko aka commissioner mu office ya commissioner. Kakati ne kino bwe kyabadde. Obunkenge bubadde bungi lwa nsonga mukadde kano we wabadde wasuubirwa petition eya Theodore Sekikubo ey'okufulumya ba commissioners bali abana abeegabira ssente akawumbi kalamba n'obukadde 700 byonna bibadde bisuubirwa mu wiiki eno wabula we twogerera kati parliament bagisindise mu recess. Ebibuuzo bingi
byendi mu kubanga nkuyitiramu ekyo kye kimu ku bibuuzo. Lwaki nga petition ya Ssekikubo ebadde eri mu koona, kubanga Ssekikubo abadde akuŋŋaanya emikono, twasembyeyo okumanya nga bulayo emikono nga tegisukka 5. Wabula mu budde bw'abadde ateekerateekeramu okuleeta ensonga eno ku floor ya Parliament, bagitandike okubeera nga baleeta process ey'okuwanika emikono oba secret ballot, babeere nga balonda ani akkiririza mu nguzi, ani atakkiririza mu nguzi. Ba commissioners bano abana, Mathias Mpuuga Nsamba, Solomon Sirwanye, Esther Akampulira ne Prose Akampulira ne Esther Frochani babeere nga bakwatibwa ku nkono okuva mu ofiisi zaabwe ez'obwa commissioner. Wabula speaker asazeewo mu budde buno bwennyini nti Parliament kati keewummule, guno omwezi mulamba gwonna okuva olwaleero temugenda kuddamu kulaba ku babaka bammwe nga bali ku floor ya Parliament. Ebibuuzo bingi Parliament mu mbeera eno babadde bagyetaaga nnyo olw'ensonga ezigenda mu maaso mu Lubigi, kubanga waliyo abantu abaasendebwa amayumba gaabwe, ate ng'okusinziira ku kitongole ekya NEMA kiraga nti waliyo n'abalala abakyayinza okuba nga essaawa yonna nabo bagenda kuba nga basendebwa. Eddoboozi erya Parliament ey'awamu, omuntu dde ababaka ba Parliament okuva mu bitundu eby'enjawulo libadde lirindiddwa era nga beetaagibwa okubeera nga boogerako ku nsonga y'ennansana mu Lubigi n'ebitundu ebirala ebigenda okuba nga bimenyebwa. Wabula speaker Anita Among ye bw'atyo bw'agambye nti Parliament ngiyimiriza, ngiwummuzza okutuukira ddala ng'ennaku z'omwezi 23 omwezi ogw'omusanvu omwaka 2024 lw'ogenda okuddamu okubalaba, lw'ogenda okuddamu bawulira nga bateesa ku nsonga yonna mu Parliament. Kati petition eya Theodore Ssekikubo tetumanyi oba egenda mu maaso, tetumanyi oba agenda naye kulinda omwezi ogwo mulamba ensonga eno olwalyoka agiddemu buto emikono gye agenda kugitereka. Jjukira bino byonna bwe bijjidde, waliwo amawulire agabadde gatambula nga galaga nti Ssekikubo mbu yasabako obuwumbi 2 ku mikono gino aleme kubanga agenda mu maaso n'ensonga eno. Theodore Ssekikubo yavaayo n'abyegaana n'ategeeza nti nze bino byonna siina kyemmanyiiko era emikono gino nze njiyina era ndi mwetegefu okubeera nga njiwaayo. Kati gwagoberera omukuto gwa Red Zone TV njagala okutegeeza nti Anita Among nga tanaba kubanga ayogera ebigambo bino, kansooke mbikwongere nzija ate tubeere nga tuddamu okubanga tuwuliziganya.